Sheebah Karungi naye avuddemu omwasi ku bigenda maaso mu bulamu bwa young famous TikToker gwe tumanyi obulungi Sheebah. Omwana ono omwana muto eyafuna fame ng'akyali mwana muto ng'akyali mu ssomero olw'ebintu by'ajjakola ku social media ne bimuleetera okubeera nga w'amaanyi nnyo. Trust me, y'omu ku bannayuganda right now ba celebrity abalina following ennene nnyo. Omwana ono osobola okukikkiriza nti no ayina 1 million followers. Kanchikudiremu osobola okukikkiriza nti ono omwana Sheebah ayina 1 million followers ku Facebook ku TikTok obadde okimanyi nga even one of us nga tetuziyina nganze adita sina 1 million followers era bwe twogera ku balina 1 million followers mu ggwanga lyaffe Uganda ku mukutu ogwo gwa TikTok we have few abo ba Brisha Kashi, tuyina ba Miki Simstufane, tuyina ba Jose Chakala n'oyo omwana herself, tuyina ba Lina, tuyina ono yani ono mukazi omuwala akola ebintu bya Africa na abo bantu batono nnyo there like 6 or 5 be baana betuyina ku TikTok abayina 1 million followers. So omwana ono bana Uganda bavudde ne babira nga bamukolako attack nga bagamba omwana ebintu byakola tebimufittinga, the things she's doing they don't benefit society, byonoona abaana abato era yekoze ebintu by'abantu abakulu bali mu mwonoona. Abasinga ku bo ne batandika okubanga bayita n'abazadde be babeere nga bavayo nga bayingira mu nsonga z'ono omwana. Ekyakuddeko waya guardian w'ono omwana okuva n'agamba we are people abakeera ku makya, we use social media to earn a living, we use social media okulaba nti no tufuna sente z'abaana ezibasomesa, ezibaliisa, ezibambaza. You people that are saying she's too young to be on social media, will you be able to provide for her? Munakisobola kubanga ye ng'omuntu yali mu kwebeezaawo yeye providing era buli kimu kyayagala. Gwe nga gwe toyina right woba tomwagala muleke, wabula ate kino kyakutteko ne ku Sheebah ko Sheebah akanveyo ate mumumanyi mu kwogera ku bintu eby'ebitone. Yavuddeyo n'agamba abambi mubeere nga mukikomya mbaligirawo. Tugenda kubanga tubatwalako mu post ya mwana muwala Sheebah gye yakoze ate era bwe tumaliriza tugendeko ne mu video bw'oyo omwana obugambibwa nti nno bwa bulabe nnyo eri abaana abato ate era tukomewo. Byebyo nno ebivudde ewa Sheebah Karungi munnange yeyo post ye gyakoze olunaku lwaleero. Post eno etambudde nnyo ku Twitter, etambudde nnyo ku Facebook, egenze nnyo ku Instagram, ku TikTok nayo kweri. Bwavuddeyo n'alaba nti no abeera ku sayidi y'ono omwana n'agamba Abannayuganda omwana mumuleke akole ekyo ky'ayagala bwe kibanga munnange kiina gye kimutuusa. Era n'abaako ebigambo eby'obutwa eby'obusagwa byayogeredde Abannayuganda. Tugenda kubanga tugendako mu butambi bw'ono omwana wabula nga tetunaba kubuteekayo wa subscribinze oba nedda subscribinga muganda wange okwate ku kadaako kakuyambeko commentinga likinga videos zirabe omunange tomanya videos zino oyinza okufuna mu answer bulijjo gy'obadde onoonya oba sekyo zisobola nazo okuyambako munange okubaako ebintu ebimu byotegera by'obadde tomanyi. Igwagenda okulaba obutambi bw'ono omwana, obutambi buno obulowoozaako ki omwana ono omuto omulowooleza ki, ekkubo lyakutte ddungi oba bbe, ekkubo lyakutte gw'olaba liyina gwe likosa katugambe mu mbeera za bulijjo liyina ekkubo lino lyona omwana liyina gwe likosa yenna. Bw'oba nga toli wa mutima mubi, nga toli wa mutima mulogo, mutima gutayagaliza, nze ngamba munnange ekintu kino eno mwandikirese omwana n'akitambuza nga bwakitambuza. After all omwana ono talinayo content gwakola. Yes, sitaza nti oba mumulaba by'abasajja biki akola bintu kumayiminga nyimba of which all people do it. Naba musingo obuto babikola in different countries. Why Uganda cannot do it? Katugenda kwa mubutambi bwono omwana atera tukomewo. Nafa 2006 nengenda mu ggulu nendaba Yesu nendaba kitaffe mu ggulu gwe bayita omuyinza w'ebintu byonna. Mumpulira? Temumpulira abalala? Ani atawulira? Okay. Simanyi kuleekaana nnyenewe. Nsobola okuleekaana naye simanyi oba banaasobola okunyongezaako oba microphone eweddeyo.
mukama waffe mulungi. Nafaddi. Calm down. Hey! Never tell a woman to calm down. I'm sorry, I was just trying. Never tell a woman to calm down. Okay. Say it with me. Never tell a woman to calm down. You get it? Yes, I promise. Yes, passion is strong now. Yes. Sheebah, passion is going to, you are going to come back to passion, eh? Yes. You tell her that you're going to miss her. Again, we hug on fully strong. Sheebah, don't cry. Sheebah is an emotional girl. Eva, so emotional. Everything she's emotional. Talk about Sheebah, and the eyes are going to. Nina kuzewa passion, eh? Are you strong now? You're strong? You can handle now? Be strong. Passion mugumu. Look at passion, you people. Oh my God, yeah. Because passion knows Sheebah is going to come back. Not so, Amma. Be strong, eh? Obwo bwe bumu ku butambi bwa this young girl talented and famous TikToker in Uganda. Omwana oyo obutambi bwe ndowooza obulabye bulungi, butambi bulungi nnyo ddala, bulimu ati ow'amaanyi, bulimu craft ow'amaanyi. Omwana akulaga nti ayina talent, which talent she does not want to hide. Era nga
akola nnyo okulaba nti no she brings out that thing into her life, abeere nga bringing out other people to watch it or to see it. Wabula nga bw'omanyi nti no Uganda, for us we are ever on a bad side, we are ever on a bad eye. Uganda bavudde ne babeera nga bakolako attack ey'amaanyi ennyo eri omwana ono omuto, this innocent girl. She's trying to live life, she has her own talent, she wants to bring the talent out. Na Ugandans are like wanting to hide this young girl's talent. Bagala she leaves the talent behind, abeere nga yeeyisanga omwana. So ngenda mbatwalamu mu butambe obumu muwulirize biki Uganda bye balaba oba Uganda bwe batwalamu omwana ono, ebintu byakola Uganda babiraba batyanga bo. Uganda bagamba omuntu ono kyakola kibi nnyo, era whoever ayina omwana ono afuba okulaba nti no amujja mu media before it's so late. Ngenda batwalako mu butambi bw'obumu ku Uganda n'endowooza zaabwe, nabo tubawe chance tubawulirize. Wabula ate gwe ng'alaba channel nawe kikakatako okulowooza n'olaba omwana ono ebintu byakola bibi, golaba ebintu ono omwana byakola binawe bigenda omusuula matigga, gwolowooza yeeyongere mu maaso n'okukola oba ekintu kyakola akiveeko. Byonna byonna bigenda kubanga bisalibwawo mmwe wano ku channel yaffe. Ata subscribinga bino bigenda kuyitako, bw'oba okyaliwo funa akadde osubscribinga okwate ne ku kadde. Program bwezi we tuba tuziresi nawe osobola okuteesa. Katugendeko mu ndowooza z'Abannayuganda ate era tukomewo. Luno lwana n'entegera n'essomero gye lusomera sinza twalayo omwana wange kubanga enkya bayinza okufuuka ab'omukwano ne lunnyonoonera omwana. Olwana luzina date dance. Lwana luto ne luzina ebizina ne lusitabako ne wansi we luti ne lugira engulugulu mu bbanga. Omwana omuto ali mu kakondo bagimuwaniseemu, bamutungidde obugoye bwa hafu tayina yadde amabeere mu kifuba gakweka, bamukoledde bu dress, half dress, bamukoledde kamini, busambi ki bwateeka ebweru bulinga obw'ensiri, bulinga obugulu bw'enseenene, mbu naye bamutungidde mini yaki. Mwe baana mmwe ng'ebyo byonna bikyali awo. Basindikidde vidiyo mu kabokisi kange nakati sinnaddangulu. Baana mmwe, oba omwana abadde kojja wa mwana, oba abadde taata wa mwana muto, oba abadde muganda, oba abadde neighbor, bannange simanyi. Omanyi omusajja okubanga yeekakaatika ku mwana omuto alinga kano kasesiriya, kaneeno kasesiriya akabeera mu nnyimba akakola kontenti w'abantu abakulu. Bannange omusajja nga ne gy'ateeka akasolo ke ali kuwejjulayo buwajjuzi tewatuuka. Bannange mpulira mpisibwa bubi. Bannange simanyi gye tulaga. Bannange simanyi kituuse mu nsi naye video. Well, welcome back. Mweyo short period gye mubadde nga mulabamu obutambi obwo. Now let's go to the conclusion of this video. Era nga in that case I'm calling you all to come out with a lot of comments. Show us your thoughts, show us how you feel about this girl's videos. Do you think this girl really need to leave her own talent for the sake of Ugandans, or you think she has to go on with what she's doing? Gwe olowooza chinga omwana Uganda. Me as a person, I'm not a parent, because when I try out to speak like a parent, other people are going to say, hey, you're not even a parent, you don't know how it feels like to see your child doing this and this, you don't know how it feels like to see your girl or your child getting spoiled or anything. So I'm going to speak as an individual. There are a lot of things going on into this world, and there are a lot of children that are being born with their own talent. So if a child, you find out that your child has an hidden talent, and there is a way how to bring out that talent, let the child be. You know, for us as Africans, we are living in an ancient regime. We are living in an ancient regime whereby people think when a child comes out
and do certain things that don't match his or her own age, they think that child is spoiled, or there is someone spoiling this girl in one way or the other, or spoiling this child in one way or the other. But not knowing, in this era that we are living in, children are born wise. Children are born wise. So wengambira abazadde mwena, give your children a chance of exposure. Give them a chance to show you what they can do, as long as what they're doing cannot harm you or harm anyone. Let them try out. You never know what they're bringing out might be their way of earning time to come. Omwana oyinza omugamba don't do this and this, tosamba mupiira nengo go mupiira mwe mugenda okuva sente. Omwana ono mumugana okola challenges ezo, naye you never know, her talent might bring something big on the table. So when we tubagambira nti give this child a chance, what she's doing is not wrong. Is not wrong at all. If omwana ono abadde singa omwana ono babadde bamwambaza bwerere nti she's moving half naked or doing porn videos or doing sex videos and other stuffs, that would have been bad. But she's doing something African, showing African talent, African culture, African behaviors, African, you know, how Africans behave and so on and so forth. So I don't think there is a problem in what she's doing. So what I'm advising you all as parents, give your children a chance. If there is something they can do, if there is a talent or you find a talent into them, let them expose their talent to the world. Tomanya, let the world decide. Abana chebakola chibi oba kirungi. Naye for now, I think omwana ono engeri gye mumulimiriramu enkyamu nnyo, let her be. Yenze Sheebah Adeta nawe katumanye ekikyolowooza nga weyambisa comment section, embaagala nnyo.